Okay, obutakanya omukyala avuddeyo n'atabukira abannayuganda. Nze Wasswa Emma omukyala Nakazibwe Faridah. Labour World Connect wali ku Kigowa Ntinda Road. Kigowa Ntinda Road. Genda olabike nti bakutwala ebweru. Bane, we have a very big number of unemployed youth. Genda omuvubuka ob'omuwala Labour World kutwala ebweru bannange. Bahaji Kateega gye bali genda bagambye mayangambe mwine emirimu. Nambe asema ku screen gikubeko oconnecting nabo. Omukyala amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe avudde na complaininga nnyo n'anyigira bannayuganda n'abawandikira message eri entemu olw'okumutiisatiisa okwagala mu blockinga ku Twitter n'okureporting account ye olw'okuba yayagaliza President Museveni amazaalibwa. Jjukira weekend ebadde amazaalibwa ga President Museveni ag'emyaka 77. Ebiseera biri emyaka nga 10 egiyise emabega President Museveni balinga teboogera myaka gye mituufu. Balinga tebagyogera ate ekyokubiri nga tebamukuliza na birthday. Olw'ensonga baalinga batya ensi okumanya nti emyaka gye expiringa kubanga sawa na jali ginotuuka ku kkomo lyajo abenga takyaswa kwesimba but ufali okwata parliament n'agigonza ne bamugirawo akawaire akamukwata katali prodo kwogera emyaka gye nti 77 mbujalina. Bantu bangi weekend baava ne bamuyozayoza mu makati g'ennaku ezo nga bamuyozayoza buli omu n'ala companies ez'enjawulo. Kati Faridah Nakazibwe naye omu ku abavaayo n'amuyozayoza kwa president wa ggwanga. Munnange bano abagamba nti tebeerabirangako era batakkiriza nti Museveni emukulembeze. Omanyi mu ggwanga tuna batakkiriza nti emukulembeze. Abantu buli muntu yalonda people power takkiriza nti President Museveni emukulembeze ggwanga agamba oluyabba bubbe abantu balumiriza era bagamba bosi mukulembeze waabwe. Kati bano bakutte Faridah ne bamusensula ku Twitter okwo ne baganda okublokingisa account ye. Era n'avaayo n'alajana nnyo n'agamba nti munyiikaavu nnyo olaba Uganda. Yagambye nti I'm worried there could be a special kind of weed on the Ugandan market. Ndimweralikirivu nnyo osobola kubanga wali ekika ky'enjaga ekyenjawulo ku katale ka Uganda. Otherwise, how do you explain a small account warning and blocking me for wishing the president a happy birthday? Bakulu mumanye we mukoma. Munyivu nnyo agamba nti si musanyufu. Wandibanga bannayuganda balina enjaga ekika ky'enjaga kye banywa ekibatabula emitwe. Agamba nti abantu obeerawo otya n'oyagala blocking account ye olw'okuba ya celebrate the birthday yaki ya President Museveni. Jukirete nti kunejuddeko abantu bali ku position bangi nnyo abatakkiriza nti Museveni emukulembeze era abaludde okufaita buli muntu. Ono si yasooka okukagwamu abantu nga full figure account zaabwe zaatwalibwako ko abantu nga Ichuli zaatwalibwako Ashibaga Katu babatabukira ora politics. Politics yayingira n'asonsola n'asiisira ku social media kuno nga buli muntu ayina waatagwa abantu batakkiriza ne bakuriporting enfunda nyingi Twitter ekujjako wa Facebook ekola ki ekujja kati nono olw'okuba yavuddeyo n'awishinga President Museveni a happy birthday. Abantu bavudde ne bamutabukira ogenda okumaliza nga alajanye nga alaba account bali mu reportinga ng'eyinza okulugenda. Bayo reporting account eno n'ogiteeka ku kitimba obeera olina okunnyonnyola lwaki account eno oli mugikola ki mu kugijjako. Ogenda okumaliza bo account ensonga yabe gye bawa eri just emu mbwe kimugisaako account eno kubeera nga yagaliza President Museveni amazaalibwa ekintu kyamuyisiza obubi ennyo. So si musanyufu omukulu n'alabula bannayuganda ni mumanye we mukoma muleme kugisaako account ye nga Faridah Nakazibwe olw'okuba yagaliza omukulembeze w'eggwanga birthday. Uganda bwe tutuuse nti n'okwagaliza obagaliza president w'eggwanga amazaalibwa kikulopesa. Okitegedde kikulopesa ne kikuteekesaako omusango gwa nnaggomola n'obeera ku internet ko tunawo ogusalimbirako. Okitegedde bunyo. So n'olwekyo ensonga bezito bwe ziri ez'omukyalo tukusaasidde bambi byakutuuseeko ne bannayuganda bannange mubeere bantu balamu. Kale ebyo byonna bikolebwa busungu abantu bebalina nti wootuukira ku mbeera nga n'okukwagaliza obagaliza wishing a happy birthday musango kiba kibi nnyo kubanga nze mbeera ku social media kuno nga abantu bagaliza nabo obubaka mwalaba ya president eya Kyagulanyi maama nyabe kyali kuli naye ya Museveni era kabadde kakundi kaaba abantu abatono nenga buli apostinze wansi bamuvuma ne bamuogoloza omuteeka wali nenga obutuku baliko president wa ggwanga. Those are signs and symbols eziraga nti ensi ebekooye eyagala kirala agange nze Wasswa Emma.